kyonna ky'oyina gwe mwana wa Katonda ali eyo osobola okugamba nti nedda ninayo emitwalo 2 nayo emitwalo 10 obwana buno ku Monday butandika okusoma kubanga tulina ne ba candidate P7 time etukutte gye bakoma okutuula ewaka bantuwa results ezitali nnungi bandisomye obubi so tubaye tulwana ba candidate bano nga bwe baddayo ne buno butandika okusoma kuba ate taamu yakuyita buleme kukola bubi so gwalina kyonna ky'oyina so tusaba otuyambeko tukwasizeeko obwana buno budde kusoma requirements tuzifunye tubasaba mutukwatireko Mukama ajja kikubalira ensigo eyo omuntu gy'atoola ku lwoyo alumwa naddala ng'agiwadde omwana omuto Katonda agizimbulukusa kuliko ekisiibo tekibadde kibi kibi wasaba ng'osiiba bintu bingi wasaba nga ki nasaba okudda ku ssomero nasaba okutukwatirako ekisiibo kitandisa okukola amagero wakati ebintu tubifunye ekisiibo wasiba ennaku mmeka nasiba wiiki Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ku MR Live kwe tuli amanya bampita Masamu oba mitani ku Rabongo tusinzira no ku Rabongo Charity Foundation office zaffe eziri Salama Road wa kulekana okutukako gwe mwana wa Katonda aliyo tuli mu kaseera kakuzayo baana ku ssomero abaana 17 twetaaga obukadde 5 mu emitwalo 10 bulikana kawe emitwalo 3 twebaza Mukama mu campaign eno abaana bonna abali ku university n'abali mu secondary twababalirako kubanga abali ku university kati ngajjuuka ali ku basale ya mpiira bweyava S4 S5 S6 n'agenda ku ssaza lya Singo paka bwe yagenda ku basale y'omupiira university emuweerera n'abalala bonna abali mu secondary okujjako Elijah ali mu S3 agenda mu S4 next year Elijah tusasula emitwalo 50 yatandika tuli ku basale ne baga nti nedda tusasuleko kabakole kafu basale tusasule emitwalo 50 abo bonna tetubabala nga foundation yatinaffe kimu kyaffe kya 10 tujja tuita mu kusiiga ebifaananyi okukolakola obuntu bwa foundation okukolakola ebisuwa w'ebiti akasente ketufuna ko kagenda kwabo ojja kwekanga bali ku university tebeetaga nnyo kasente kanene beetaga ngatto za mpiira upkeep n'obuntuntu obulala era ije emitwalo 5 n'ebintu ebirala abali mu secondary nabo beetaga requirements n'ebintu ebirala ebyo nga foundation ate naffe tukkiririza nti nedda abali mu secondary tubayita mu public katusigale nga tubandolinga bo kakati buno bwe tuyita mu public bwe bwana obuto kubanga singa tukisirikira ate munaye tuyinza okulemerera obwana buno buwa future entuufu nga bwe tukyateekateeka okubufunira ddala education reliable katukiyiseeko ko wano kamu gwe muganda bwe tujja nitukuba omulanga n'oyimuka kikolera ddala amakulu nkiddamu nti omuntu ategeka omwana omuto aba wa mugaso nnyo mu ggwanga lyaffe era mu nsi yaffe era ddala aba ensi yaffe agiwadde omukisa ogw'okweyongerayo ng'ekyalinamu oyo akutogera omwana omuto aba akutogedde ensi yaffe omwana Katonda ali oluuyi eddoboozi lino era back to school n'oyimuka n'ojja tukwatirako oba otukoledde ddala obungi obutenkanika tewali kirooto Rabongo Charity Foundation kyesobola tutuukiriza ateri naawe omwana wa kintu n'ennambya za Miriam campaigns zino tukwesiimisa nnyo era nze nzikiriza ewatali kisaakyo na kwagalako bino byonna tebikola makulu twongere okunakuwalira bannaffe abalowooza nti tulina abazungu abaguuda abatuwa ssente enkola yaffe si bwekyo bweri
si enkola gye twajjirako firimu yaffe oba omulanga gwaffe gwe twayimirirako okuyimirizawo obuweereza buno gwali gwakuza kisamba na Uganda bannaffe. Omwana wa kintu asobolera ddala okubeera omwana wa kintu, bwekyo bwe twajja. Era enjiri eno emenya etawaanya kubanga enkola eno empya Charity Foundations ezisinga zibadde zibeesinga nnyo ku donations z'abazungu. Ffe twagamba ekijja kijje tetujja kuwanikira muzungu n'omu, bwe balijja kale tulibaaniriza, naye right now kasooke n'enjiri eno gye tulabanga enkulu mu kaseera nga kano nga bannayuganda bajjudde obukodo, bannayuganda bajjudde okwesuulirayo gwa Nagamba. Buli munnayuganda gw'ogamba nti bannaye tusobera ddala okuyamba bannayuganda bannaffe akubuuza kisoboka kitya, ye ng'otandika otya. Naye neerabira nti bannayuganda bannaffe bangi nnyo abatalina ngatto mu bigere, ng'oyo akubuuza tutandika tutya, kisoboka kitya, alina engatto 10 ezimu agenda kuzookya. Awo nno ffe twajja nogaa nti nedda gwe alina engatto 10 tolinda mukalamojja tambula na bigere, tolinda munno ali eyo deep mu village, tolinda munno gwe alina essepiki 10 oyagala zikoonakoono ozookye, tolinda munno afumbira mu ttimpa. Tukwate ebintu ebyo ffe tuyita ebikadde mu mayumba gaffe, ffe Rabon Charity Foundation tutuukawo tubikuŋŋaanye tubitwale mu bantu abo babyetaaga, bo nno bajja kulaba nga tubawadde bintu bipya. Abazungu bakyeruppe abazze batuyamba ebbanga lyonna badde bakola bwe bati nti ezo engoye ffe ze tulaba wano ng'empya bate baba bazambaddemu bambi, bwe bazambala mulinaga nti nedda nze kyenzikiriza tekinzikiriza kwokya lugoye lupya, kwokya TV mpya, kwokya kasepiti na birala, katubitikke tubitwalire bannaffe mu Afirika, bantu bannaffe ababonaabona. Bwe bituuka wano fulunga tusanyuka tugamba haa omuzungu yayiye emaali, omuzungu yatikkudde, ne twerabira nti ebintu ebyo bikadde ewaabwe. Ate era n'abazungu abo bambi bayita mu bugubi bungi. Abazungu abatuwa n'abantu abali ewabweru w'eggwanga tebali mu kirombe kya ssente oba mu kirombe kya golodi, bambi abamu tebalina nawe babeera, naye ng'obulamu bwabwe babuwaayo eri okuwa. Basonda 10 oli n'atambula district ku district, n'avaano nadda wano, n'avaano kibuga ku kibuga nga atembeeya akolekitinga okutandikira ddala ku ddoola emu n'okgenda waggulu omuzira ne gumukuba. Bambi abamu tebalina nawe basula, naye ng'ekirooto kye kigamba nti kamboneebone ku nsi naye ntangaaze eggulu lyange. Mu Afirika eyo yawulira nti waliyo abanaku, abamu tebajjanga nayo, naga nti nedda mpulira mu Afirika eyo abantu basula njala, tebalina nawe basula, babonaabona. Kankwata akasente kange kano kenfuna mu bulumi, kenfuna mu musamu, omusana ne gubookya. Bambi n'omukubira ndakyasobola na kussa, n'omulaba nga asula mu myala gye yeekukuma, naye ng'akeera ku makya kukola, kuyambako bantu, kukola zi delivery mu mbeera ekyasinza okuba embi. Akasente ako n'akasevingira abaana ababonaabona mu Afirika n'abantu ababonaabona. Kakati gwe kiba kyabulyaza amaanya, gwe sente ezo gwe zituukirako okugula amamotoka amapya, okuzimba bigoroofa, n'oteekamu abaana bo, okukyakala n'onywa omwenge, n'okyakuza abakazi n'abasajja. Ebyo nno biba bisiraani. Ng'oggyeko ekyokuba nti bannaffe abo bakkala ya njawulo, naye ffenna Katonda yatutonda y'omu, obulumi bwe bayitamu bwe bumu, amaziga ge bakaaba ge gamu ng'agaffe, so kiba kyabulyaza amaanyi okulowooza nti bo baamalayo. Ekyo kyennyini kye kyapurayinga ne ku bannaffe abali e Bulaaya, bava eno bambi ne bagenda ne batoba. Ffe kye tukola kubateerawo bifaananyi bya bulimba. Ogenda mu foundations nga zaaluka ebintu bingi nnyo, emisoso mingi nga bagufuula mu ddido okulya ku maziga g'abannaabo. Rabon Charity Foundation twajja kumenyawo ebyo. Ebyaffe tebirimu nnyo kibalo, era omuntu alabira okumpi ayinza obutatutegeera. Omuntu alabira okumpi ayinza obutatutegeera. Tetulina nnyo biwandiiko mbu tuwandike nnyo simanya budget biza bino, nedda. Fagaffe gaba mazima, kyova olaba ffe wano ku foundation buli mwana tetumumma muzinda kuba tetulina kye tukweka. Buli mwana ali wano mukulembeze era alina olukusa okwogerera foundation. Tubayita buyisi nti gwe jangu yogera, olwaliro yogera ku kino, gwe olwaliro yogera ku kino, kubanga ffe byaffe twa practicinga nnyo obulambulukufu. Tewali muntu ali malayika waliwo lwoseerera
n'ogwanga omuntu naye ffe tusigala tugamba nti Mukama tuyamba obuweereza buno bwe watukwasa buleme tuvira mu kikolimo. Sente z'oyo munnaffe atoola tuziweere eddala ekitiibwa era longoosa ebibatu byaffe bwe zigwamu zireme kutufuukira birwadde bigenda tusanyawo n'abaana baffe. Sente z'abalwadde oziguzeemu emmotoka otuuzeemu abaana bo bagende ku ssomero. Sente z'abanaku abawejjero oziguzeemu gufulaati otaddemu famire yo gitadde mu bisiraani. Famire ezimu zisaanawo naye nga ensobi zaakolwa abaazitandika. Sente z'abanaku wazibba. Oteekawo ebintu ebyejjengeekerezo, oteekawo ebibeerabeera, obbireko sente. Ffe bye twajja okumenyawo. Si buli muntu ali mu buweereza buno nti mubbi nedda, naye bannaffe abamu abaakalubya obuweereza buno babufula expensive bwe twajja okukkakkanya. Tubaganye nti bannange nedda okuyamba tekuli expensive, tekubanka expensive. Okuyamba tekubanka expensive mwana wa Katonda ali eyo. Lekera okwebuuza nti nze nandiyambye naye ntandikire wa ne siringi 2,000 zisobera ddala okuyamba. 2,000 zisobera ddala okuyamba. Siringi 1,000 zisobera ddala okuyamba. Kubanga abaana bano bwe balwala Panado asookerwako wa siringi 2 asookerwako. Bwe bafuna embale Plasta ya siringi 5. Ddala bw'ogamba nti nze buli mwezi foundation kanjiwe siringi 1,000 egule Plasta oba toyambye. Nga tunadda ku binene bigenda tubuzaabuza. Ekibiri kya siringi 10. Ekibiri kya siringi 10. Amafuta agakuma esigiri n'ebirala ga siringi 10,000 oba 5. Bw'ogamba nti nze buli mwezi foundation kansingireyo siringi 5 oba toyambye. So bannaye baana bakatonda tuve ku bintu ebyatubuzaabuza ne bissa ekitiibwa kyaffe tubiveeko, ne bissa ekitiibwa kyaffe n'okuyaayana kwaffe mu kuyamba tubite. Enjiri empya yiino okuyamba kuli kiipu nnyo. Kale gw'ogamba nti so yafuna siringi 10,000 mwezi lwensobola kuwa baana bano obwana buno obunaku obwana bwa Katonda okubuyambako. Jangu wano ku office jigiriza abaana bano okusoma obutabo. Jangu n'akatabo kazinunula. Jangu n'akatabo ka Think Big n'obutabo obulala Kikonyogo. Batuuze basomese. Tuli mu kuzimba Kamengo. Tugenda zimayo ne cottages ez'abannaffe nti gwe mwana Katonda ali osobola okuva e Bulaaya, osobola okuva e Rwanda, e Kenya eyo, osobola okuva ekyali Nabisunsa, Ntinda n'ebirala. Ne tugenda ku foundation n'omala wiiki nnamba ng'olina abaana abo ng'obayigiriza okwagala, obayigiriza okuba abantu nate ne Katonda. Tugenda kukolayo rooms 3 nga z'abagenyi baffe. Wabula ekigenda okubeeka Mmengo kigenda fumba mutuku. Tugenda kukola ekifo ekigenda okuweesa Katonda waffe ekitiibwa. Nga gwe bw'ogenda e Kamengo obanga azze mu hotel naye nga ddala rehabilitation center y'abaana bato n'abantu abakulu. Tugenda kukola ekifo nga bwe tugamba nti Katonda waffe yatusobozesa okukola ekifo ekyo omuntu yenna atalina Katonda akkiriza bukkiriza. Tugenda kukola ekifo nakyo kennyini nga kikola ng'enjiri. Back to school campaign gye tulimu twetaaga $5,010,000 buli kaana kawa $3,300. Requirements tuzifunye ez'abaana 17. Requirements tuzifunye ez'abaana 17. Twebaza Mama Grace yatuwadde $23,445. Twebaza mukyalo nabatayagala mwogere nnyo ne kanjogereko Olumushakira yatuwadde $20,100. Twebaza mukyala na Kanwaji yatuwadde $5,000. Twebaza Mama Winnie yatuwadde $3,500. Twebaza Acheni yatuwadde $1,100. Kakati waliwo ne mukwano gwaffe yatusindikidde $20,000. $20,000 yatusindikidde ako ayagala kutandika kulanga na channel yaffe. Kumulangira mukwano gwaffe oyo atunda poloti Mitiyana n'ebitundu ebyetooloddewo. Yatusindikidde $20,000. Sente ezo yabadde azisindise nga za MR Live.
naye olw'okuba nti ezimu ku sources ze tukozesa okuyiggira abaana bano ye MR Life akasente ako kajjidde mu kiseera ekituufu emitwalo 2 era nako netugatta ku requirements bwe twakakase ku sente za requirements ne tugamba nti nedda katugule requirements zonna ez'abaana 17 tuzijjewo. Tutudde wiiki 2 zonna zitutudde twasaba Mukama kuba yakitusuubiza nti bwe tuli musaba alituwa. Twamusaba tugamba nti nedda Mukama tetugenda kutuula wiiki ya 3 era requirements olwali lwakutaano tuzifunye. Kakati tubuzaayo sente za school fees $5,000,000 mu emitwalo 10. Kyonna kyolina gwe mwana wa Katonda ali eyo. Osobola okugamba nti nedda ninayo emitwalo 2 nayo emitwalo 10 obwana buno ku Monday butandika okusoma kubanga tulina ne ba candidate P7 time etukutte gye bakoma okutuula ewaka bantwa results ezitali nnungi bandisomye obubi. So tubaye tulwana ba candidate bano nga bwe baddayo ne buno butandika okusoma kuba ate taamu yakuyita buleme kukola bubi. So gwalina kyonna kyoyina tusaba otuyambeko tukwasizeeko obwana buno budde kusomera requirements tuzifunye. Era nze n'abakulembeze b'abaana bano tuli wano okubeebaza. Abakulembeze bannange abamu ku bakulembeze bannange bali wano baboobedde naye batandika kukoleranga mu masuuti mataayi masuuti naye amasuuti gayinza obuta representinga bulungi. Amasuuti ga representinga omukulembeze so wekwate amasuuti ga representinga omukulembeze era galaga obuvunaanyizibwa. Naye ate n'omuntu ayambadde nga nze bondaba n'ayambala bulungi naye era alaga obuvunaanyizibwa. So nyambala tekola makulu Ennyambala omutima gwe gukola makulu okitegedde ekiva ku mutima kye tuba tuwa abantu. Tetutijja na nyambalo yazambadde kooti esuuti tufe ku mutima. Abantu mbadde nsaba weebaze abantu bonna nga bwe bamenye abatukwatiddeko ebintu tubifunye olwali lwakutaano. Tusabe Mukama okuyita mu weekend eno tube nga tufunye obusobozi obutuzza ku ssomero. Abantu beebaze omukulembeze munnange obabuulire n'ekiti kyo sofa n'ebiti by'okulembera wano mu foundation ndekye weewulira muli singa oweebwa omukisa okusoma kiki ky'osobola okufuuka. Mbabuzaako mwenna abatulaba amanya gange nze Tumwebaze Daniel. Mbebazaako kulw'okutukwatirako kubanga ku Monday tugenda tandika okusoma. Tukitwala mu linnya lya Yesu. Tugenda tutula wiiki ya 3. Tugenda tandika. Tetusobola tutula wiiki ya 3. Tetumanyi tutya tugenda tutula wiiki ya 3. Tugenda tandika. Mbebazaako mwenna. Nze nganze we mundaba bwe njagala bwe mmala okusoma ngende nsome engineering ne musician nja kuba munnamawulire era journalist yaba munnamawulire musician yaba muyimbi ina okusoma journalism. Nze njagala kusoma journalism ne engineering mbigatte. Oba tokola mawulire oba eri engineer waaki? Engineer wa kamera. Ng'okanika kamera. Engineering omuntu akanika kamera aba engineer. David kituufu akanika aba makanika ate omuntu akola ku kamera yetaba engineer. Abantu bajja tuwabula mu muntu akanika kamera abaki ate akwata kamera yaba director kusoma kwata kamera kukwata kamera awena kusoma videography nsome ne videography. So mbasaba mutukwatireko tusobole okudda ku ssomero. Requirements ziwedde. Requirements zo tuzifunye. Twetaaga school fees $5,000,000 tubasaba mutukwatireko. Mukama ajja kikubalira. Ensiga eyo omuntu gy'atoola ku lwoyo alumwa naddala ng'agiwadde omwana omuto Katonda agizimbulukusa. Waaw.
tubasaba mutukwatire kunawe yakatwegattako essaawa eno. Nsaba Mukama akikubalire era akuwa omutima ogwo gw'okuyamba. Bibi byange weewaawo gwe mwana Katonda oyinza okubeera awo nolaba wetutudde noga nti abatoto ba roadi nedda ffe Katonda azza tuyinyisa amadaala. Abaana bano ffe twali ba street kid ffenna nga bwe tuli engeri zaffe zifaanagana. Bwe twesitula Katonda bwe yatujja ntuga nti kati ekimala tugenda kuddayo tujjeeyo buli street kid aliyo. Era ffe obulamu bwaffe twabuwa ekyo. Bw'okiza ku mamotoka amagoloofa n'ebyobugagga by'ensi nze nabipinga nnyo. Nze tebyankolera. Saakikiriza nnyo nti bwe ndi ensi nenekkusa kisobola okujjuza emmeme yange nedda. Nabigezaako neraba nga tejjula. Kuba nakuba music nsize ebifaananyi ng'emirimu egyo gyonna obuweereza obusobola okunyamba okukusa omutima gwange. Naye ne ndaba nga gyenko mu bikola ne bwe nsiga ebifaananyi ne babimpaamu ssente. Music wange nempemula abantu nengenda mu mabaala nembatamiiza nalaba nga kunze tetijjuza mutima gwange. Naye njijukira ku bantu abanyambako okuva ku luguudo, abantu abampanga emmere n'endagaano zange ze nakola ne Mukama wange Katonda wange oyo yantonda nga musaba mpa omukisa omulala njije ku luguudo nendaba nga ddala okujjula kw'omutima gwange n'essanyu biva mu kukwatako bannange nakunyweza ndagaano zange ze nakola ne Katonda. Obwana buno tugenda kubujja ku luguudo. Obwana buno bwonna buva ku luguudo. Tugenda kujja abaana ku luguudo abasuka emitwalo 2. Naye nga ate abo bwe tugenda okwakomodatinga eka Mengo. Kakati ate be tugenda okukwatako nga tetubawa accommodation jibe tetubala na kubala. Twagala tuzze ekitiibwa ky'omwana wa kintu nti omuddugavu wa muwendo ng'omuzungu. Era nga tutandikirako akatinike tuyina nze nzikiriza tugenda kyusa eggwanga lyaffe nga bannaffe abalala mu musawo ali mu ddwaliro bw'alwana okuba omusawo omulungi. Twalaba wano Dr. Nike yakawummula. Bw'ovaayo okwogera ku birungi Dr. Nike omusawo byakoze mu ggwanga muno tobala. Nga bwe tukyanoonya abasawo bwe batyo. Nga bwe tukyanoonya bamakanika gw'otwalira emmotoka yo n'atagisokoola najjanjaba ekituufu ekigitwazizaayo. Nga bwe tutanoonya abasumba abatabulira kigambo kya Katonda nga bakikubisizza sama. Nga bwe tutanoonya abalimi gotawa ssente za kulima ate ebintu n'abibala mufuula nnenge. Nga bwe tutanoonya abazimbi abatabba material na seminti. Naffe kennyini mu buweereza buno kitukakata okutukuza emitima gyaffe. Nga bwe tukyanoonya bannabyabufuzi abagenda okusuubiza bakole ng'era amaanyi gaffe gonna ge tubatadde mu baga w'ekitiibwa naffe gwe buli wooli fuba okulaba ng'ensi yo enkyukakyuka etandikira ku ggwe. Otunda byakunywa ebizzi by'oteekamu mu byokunywa gwe tosobola binywa. Abantu bakulaba kutunda butunda bagamba nti kati nywa ku butunda tosobola oganzikuse. Naye nga nawe ekituufu okimanyi nti amazzi togafumba, amazzi ofuna bizzi bya myala gino egikulukuta agagundigana agakunyakunya obutunda tonaaba ngalo n'obuva mu ttooyi otandikiraawo sigamba bonna mu abamu. Nga bwe tukyanoonya ensi gye tugamba ensuubize naawe gwa buwooli sooka otukuzeewo oguza abantu emmere. Naye gwe naawe okimanyi bulungi nti ssenyiga bakwata tofuna katambaala emmere ogigoya bw'okola bw'oti nsi empya ebyo twajja okumenyawo naye nga kitandikira ku ggwe. Omukulembeze omulala kababuuzeeko kuliko ekisiibo. Ekisiibo tekibadde kibi. Biki bye wasaba ng'osiiba? Bintu bingi binasaba. Bintu bingi bye wasaba nga ki? Nasaba okudda ku ssomero. Nasaba okutukwatirako. Ekisiibo kitandise okukola amagero wakati ebintu tubifunye. Ekisiibo wasiibye ennaku mmeka? Nasiiba wiiki. Ennaku 7. Nze ennaku 40 nze ze nasiiba. Nakuba nafunyemu buleeke ya nnaku 3 ngenda kuddamu. Lwakuba buleeke eyo yajja nti nafiirwa mukwano gwaffe Niko. So kaseera kukambeerera kazibu nnyo okweyongerayo n'ekisiibo nennywa kansooke mpumuzeemu ennaku 3 katono lwakusatu. Mpumuzeemu nsooke nkungubagire munnange musabire
nzire munsi ibeera naye musibire so nze nkwataana bakuba ekitali kyabwe ejjo nagawumuddemu kenna kusatu naye bonna we tutandikira tundawatwaniriza so abantu batanze tukwatira mu bigambo byo mbadde nsaba obeebaze olwakino kye bakoze bebaza mwena otukwatirako netufuna requirements nenebaza bonna bebamenye nebebatana bamenya kuba nkimanyi mukyajja bakyayiika iye mbasaba musobola otukwatirako tufune sente za school fees tugenda kuzifuna miliyoni 5 mu emitwalo 10 obo butini nnyo katonda waffe gwe tusinza katonda waffe talituwa kitini alituweera ddala ekyo ekinene then abatutunuulira ekikola ng'enjiri mu maaso gaabwe ebigambo biweddewo okyalina akatabikeka ninayo kwesitasobola leka katuwulire katonda yagamba nti nno okusigaza ekintu n'okiyiwa kisingako kigaba aba balina ebintu bye batakozesa nabo babigabe olina emmere gwe mwana katonda oli eyo olina emmere okimanyi bulungi nti emmere buli ofumba emmere sowaani 2 zisigalamu naye olemedde ku muze gw'okuyiwa emmere eyo naye ate nga waliwo buneyiba akaana ka neyiba akakonziibya olw'enjala lwaki togikawa gikabugumize funa ka tifini buli bwefikkawo gitegeke bulungi ogikawa erekeyo naye eba enjiriyo nebwe baniigiina bannaffe bangi nnyo bali ebatambuza ebigere babasekerera busekereze naye ng'oli amusekerera alina obusobozi alinayo ne sapato zeyagamba nti zakutuka naye ng'ogitunga ya siringi 10 n'agitwala n'agimuwa n'ekirala kyensaba mbadde nsaba omwaka guno ebintu by'okwogerera foundation eno nze mbadde nsaba nsigale mbuweereza projects nenemu zino projects zino ez'okudda ku ssomero ez'okusakira bannammwe ebbanga lyemmaze nammwe kati mumanyi ekyokwogera omwaka guno nange mbadde nsaba obuweereza mu bukwate kati muli bakulembeze nganze mbadde nsaba nange kuba mwogerera bato bannammwe abantu abaliyo batufuna bulungi kuba mukozesa amaloboozi g'abato okukiikirira abato kati nange njagala nkozesa eryange nkiikirire bakulu kakubanga tulina abakyala bamaama onoosika abeetaaga kapito abeetaaga okubaagaza katonda abeetaaga okubabulira enjiri buli kadde bamaama ashuura n'abalala kati nze naye mbadde njagala omwaka ogujja nconcentratinge ku abo abakulu mwe muconcentratinge ku bato oba temukiwulira nze nkiwulira mube nga mugenda ne mujjako interview abaana abato ebintu nga bino ndekera okukwata microphone okujja okubakola ki okujjukiza abantu buli kadde okutuyamba nedda mbe nga ne bwe mba siriiwo mwe mutuula kamera weeziri ne mu campaign ne muzikola ki ne muzivuga ne campaign ya Hunger Free Christmas campaign era nayo mube nga mwe abagivuga kubanga twogera ku baana abalumwa enjala nga bali ku street ye omwana alumwa enjala omwana ntambuza ebigere omwana atya gwe batta ku Christmas nga badda abba mmere Hunger Free Christmas campaign gwe mwana katonda Hunger Free Christmas campaign kitegeeza nti Abonye Charity Foundation tukuŋŋaanya abaana 200 ne tubayita ku Abonye Charity Foundation mu biseera bya Christmas okubabulira enjiri okubabudaabuda n'olwokuba nti ffe enjala yatuluma nga bwekuluma olwokuba nti abantu bonna tebaba mu kibuga ku Christmas omaliriza olumbaganya abantu okubba kakati ffe enjala bwe yatuluma ekyasinganga okutubbisa yali njala mu biseera bya Christmas era bannaffe bangi babatta Abonye Charity Foundation awe yayimirira negaa nti nedda katukole Christmas Hunger Free Christmas campaign obwana obwo bwonna tubugjeyo tubugabule tusomeko nabo Bible bunaabeko tubuwe ku ngoye buddeyo nga kugamba tubukweseeko kaawe ennaku era mwabo tubaleka kyezimu mu bo tufunamu abaana nga 2 basigala nerajja naye mweyava pasi kino kirabo kya Christmas omusajja ono naye twamufuna ku Christmas omukulu Elijah ono twamufuna ku Christmas ono gwe mulaba kati mukulembeze yagira mu campaign eyo kitegeeza nti campaign eyo evuddemu ebibala ebirungi evuddemu ebibala ebirungi
so gubana mwana Katonda ali eyo tusaba ne kino tukinyweze nange mbenga sikyajja ngamba yamba ko kale ku balancing anti basi sente bweziti uncle Mwanga Free Christmas campaign abaana abo betukunganya tuba twetaagira obuyambi bwabwe kubanga era jawe bwe yajjira yali agudde mu mwala engoye zonna ambisi ku mwaka ogwo gwali gwe twali tuyingira Christmas Uncle Kalimu yali atuweereza engoye era gye yayambala n'aba smart yakyukirawo yakubaga t-shirt yakaliko ekitogi sewe ne musanga akutte swani y'emmere nga Batonda bagamba oyo musamo yava bweru so mwana wa Katonda ali eyo mu campaigns ngezo mbadde mbasaba kati nammwe muteekinge over banga lyemaze nammwe myaka 3 nga tuddusa obuweereza buno official tumaze emyaka 3 obuweereza buno bulina certificate ya Rabon Charity Foundation emyaka gye maze nammwe 3 bwe tubane tulina bibala bya bukulembeze mu mwe tuba tumala budde naye Katonda awo tatutuusizaawo myaka 3 abaana abava ku nguudo beba producer era programu eno gwe mwana Katonda ali yagiraba omuntu akulira TV na ine myaka 16 David yaweze myaka 16 September 11 waweze myaka 16 aine myaka 16 imukama waffe leo agamba nti muyimirire nga tuyimirira wikirifu wene myaka emeka 14 era ijo ne myaka emeka 12 wene myaka emeka 14 abantu bano n'abali mu control room tebasuka myaka 17 abasinga myaka 16 be bakama baffe gwe buli kyewola bakinu no kyegomba be bakikutuusaako twafuna obuzibu mu campaigns zaffe ezaggwa nganga Christmas Free Christmas campaign twalina ebintu bingi ku ground naye lwa kamera emu ne experience y'abaana bano bakwata ebintu bitini nnyo nempulira ennaku ne ngamba ku kintu ekibadde wana ate kati ebifaananyi bino ebimu bifu ebimu naye ne ngamba tetujja kupangisa mwana n'omu kukwata bintu bino katugamba olinge n'abaana bano paka banaafuuka abakugu tuguluba kamera zino za bbeeyi ezakafa tobala tulina kamera omu ezifudde naye ng'omwana tojja gimugaana gikwata akwata n'agiyita ng'olina ggula ndala ebyo byonna tubikola olw'okuba gweyimirira naffe bwatte eno nga tuleta kamera endala kompyuta bwefa nga tuleta kompyuta azikaniko bwe tutyo ffe twasalawo kwempaalinga abaana bano mu bulungi ne mu bubi paka abantu bagyemu omukyuzi program zolaba ezitrendinga n'ozitya baana bano era bibakama bange nze ogwange gwakukwata microphone nakugiteekako kakateekako kati nkamanyi naye ebirala nze siteekako namanda mu microphone eno nogigulawo sikyemanyiiza nze era baŋŋamba nti kati emaze anko tutaddemu amanda nti gali fulu anko gakendede tuguleyo amalala ngangula kati bo bebagateekamu era ebaŋŋamba nti kati microphone eno gijje wano kyekyo kyenkola lwaki abaana bano twabawa obuyinza fule baddukanye production bagenda kusomesa baana bannaabwe gwalina kompyuta nga togikozesa eri eyo osobola nti nedda kuba kompyuta tuzeetaaga ate we tulaga tugenda kukola essomero nga bwe tubasomesa oluzungu okubala n'okuwandiika tugenda basomesa kompyuta n'ebirala abaana betugenda osanga eka Mmengo so gwalina kompyuta gwalina kamera zotakozesa osoluga nti nedda Kazola Charity Foundation twagala twempawalinga abaana ng'omuntu bw'atuuka mu baana afuuwa luwa poza olwala ofuuwa bati olwala ofuuwa bati ng'agamba kyendabye wano so ffe Katonda tatuswazizza abantu bwe bajja wano balira ddala omulimu gwe tukoze era obuweereza bwa Katonda tubuweesezza ekitiibwa naye twagala emyaka egijja mu maaso okutandika n'omwaka ogujja abantu bajjeeka Mmengo nga gwe amanyi kompyuta ojjeeka Mmengo n'oyigiriza abaana mu ssanyu epitirivu obuweereza twagala abaana bali skilled abaana Katonda bayimiriramu n'alamula ng'ebyo byonna tukyabireeta back to school campaign gye tuliko tuyambe kyonna ky'oyina weereza Katonda ng'oyita mu kuyimirira ne Katonda abaana bano twalondamu ba leaders ne bajja ku office bano bali presentinga abaana 17 abasoma wabula ate tulina abaana 15 n'okusoba era be boogerera gwayina engoye
oyina mifaliso oyina kimenye kindeke kikyonna kisobola okuyamba omwana oyina buugi oyina sukaali oyina kawunga jangu wano ku office waliwo challenge gyentandisa okufuna naye ndowooza abantu bajja gimanyira mponampona waliwo abantu abatwala bagamba mbadde njagala kujja kukyalya ku Labonchate Foundation abaana weebali nobaga nti nedda abaana tubatwala Kamengo naye ku office wano tulinawo baliida balinga abameka balinga nga 10 kyambadde manya abaana bonna weebali anti tubaye twagala kujja kwekubya bifaananyi awo n'abaana tubaye tulinawo sukaali bannange abaana bano bwe tulina bebasakira abaana abali mu kyalo kakati guboga nti tosobola kujja ku office yaffe wano kuleeta kasawo ka kawunga kasawo ka muceere ate bali obo bakoze bubi bofuna ekifaananyi kale mu abaagala ebifaananyi baliida bano oba ofunye ekifaananyi n'abaana basukka ebisatu so eno ne tugimanyiire tukkirize enkulaakulana nti tetusobola kuba na foundation nga ate byonna biri Kamengo nedda twetaaga okusigala mu kibuga naye nga office y'omu kibuga esakira abali e Kamengo so nze nzikiza tugenda kudda ku ssomero tusabire abantu bonna abatodde Katonda ayiweewo kirabo gye bali anagino tusabira Mukama Katonda nange oli wa kitiibwa oli wa ttendo tukwebaza kulwa kaseera kaneeno kwebaza ku bulamu bw'okyatuwadde kwebaza kubanga tetuyina kyetukuwa naye era osigala okyatukuumye tukwebaza kubanga tukera ku makya ne twonoona naye ate era n'osigala nga gwe taata waffe tukusaba otukuume otuwe obulamu otuwe eddembe otuwe essanyu nkwebaza Mukama kulwa kino kyotukoledde olunaku lwa leero nkwebaza kulwa ekisa kyoteeka mu bantu bo Mukama Katonda nange abamu basabye obuyambi ne batabufuna naye ffe baani abafunye obuyambi tukwebaza Mukama kubanga okyatubeererawo kubanga era okyatukuuma ne mu kampeyini zaffe ez'enjawulo nsabira buli atodde Mukama Katonda nange olw'akaseera kaneeno requirements ffe nga ffe abaana bo tuzifunye Mukama tugenda kuddayo ku ssomero era twetaaga school fees $5,10,000 tukusaba Mukama Katonda ffe kitukolere tusobole okuzifuna era nkwebaza kulaba abantu nti essaawa eno bali mu kutulaba era nkwebaza kubanga okyabakuumye okyabawadde eddembe n'essanyu mu famire zaabwe Mukama Katonda nange nsaba eryo lyatodde ng'alina kyasabye okimubalire Mukama buli omu omuwe kyayagala omuwe obwetaavu bwe kye bwetaaga linya Mukama Yesu tusabye amina weewaawo nze nzikiriza essaala tuginywezezza era enywedde gwatodde n'akyatoola Mukama akikubalire era akuwa okuyaayana kw'omutima gwo kulwana n'ensi yange mweraba